amaloboozi n'okutokotoko okw'owulira biva mu generator ezikozesebwa abamu ku bantu mu kibuga ky'e Ssembabule era nga kati be baana baliwo. Kino kivudde ku kibululu abantu b'e Ssembabule mwe bawangalira kati okumala ebbanga eriwerera ddala olw'ebbula ly'amasannyalaze mu kitundu kyabwe. Okusinziira ku batuuze, amasannyalaze tegabaako ebiseera ebisinga ate nga ne bwe bagafunye gaba gavaavaako ssaako n'okwanguwa okuggwaako. Amasannyalaze gabeera matono nnyo gajja ekiseera kitono nnyo ne gavaako ne gagenda. Kyokka ne lwe gazze matono nnyo kubanga gasobola okukozesa ebintu nga firiigi n'ebintu eby'amaanyi ng'ebyo nti n'okugolola obugolozi omuntu takyasobola kugolola lugoye lwe. Kivako ssente dakika gawedde kati nga mubeera muzikidda musula muzikidda musiiba temulina byakinyuguka. Bagamba nti abakola emirimu egyetaagisa amasannyalaze gano ebyokukola babivaako dda olw'ekizibu kino. Kibaamu n'ebiyogaki abantu abaagala ebinyoguga basanga otofu nga tebinyoguga. Kati eggulo nayiye ekidomola kiramba. Ekidomola ekiramba bw'ogenda okukikwata okukibalabalamu ekyagiri kirimu emitwalo 36. Esente tusulira ku kyakunywa. Tutegeeze bali tufunze byakunywa tufuna ssente. Ikibazo abaturage ba Ssembabule amashanyarazi abaye ikibazo ntabwo tugikora imirimo yacu ikorana n'amashanyarazi. Kino kye kiwaliriza abeesobola kati okudda ku generator wadde nga nazo zibanywa okufa anti amafuta gezikozesa tegagulikako. Generator zimenya abantu tutagenda sente tukina ate nga batugamba bano akateekako kyate gawedde. Bano batuuse n'okujulira ekitongole kiwumeme kye bagamba nti wakiri kyo kyali yaddeko. Newankubadde nti nakiri ekyavaawo si kyekyali ekirungi naye ate bano bayitiridde okuba ababi. Bwe kiba nga kisoboka gavumenti etuyambe ekitongole kya wumeme ekyaliwo kikomewo kiddemu kikwate mu masannyalaze. Kati bano basabye ab'ekitongole ky'amasannyalaze QECDL okubayamba babakolere ku kizibu kino basobole okuvvuunuka embeera eno. Omulanga guno ngukyusa nti batuyambe tulabe nga tufuna amasannyalaze amalungi mu ggwanga lyaffe Uganda naddala mu kitundu kyaffe eky'e Ssembabule. Amasannyalaze mabi nnyo. Akulira eby'amasannyalaze Ssembabule Michael Kabanda ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'ekizibu kino bwe kituukawo olw'ensonga ez'enjawulo. Olwaleero esobola okuba waya bagibbye nga boolabaawo nkyakulayini ne kubeerako transforma enfu oluddako n'ebeera waya yakutuse olulala omuti gwagudde ku waya ate ng'erimu tetulinaako control. Ekyo era kiva n'engeri layini gy'etambula okuva wejja amasannyalaze ku substation paka gy'esemba. Ono ategeezezza ng'olumu ebizibu bino bwe bituukawo olw'engeri amasannyalaze gano gye gaagattirwamu okugabunyisa ebitundu eby'enjawulo. Amasannyalaze okutuuka e Ssembabule gava mu substation ya UETCL eri mu Kimwanyi ne gatambula along Mbarara Road. Kakati layini etambulira ku Mbarara Road yokka kasefuna ebuzibu kitegeeza ne Ssembabule lw'ebitakulirwa emiyaga naye birina okuvaako. Kati ono asabye bannayuganda bayita mu kusoomozebwa kw'ekika kino okuba bagumiikiriza nti kubanga bakola butaweera okugonjoola. Ebbula ly'amasannyalaze mu ggwanga okutwalira awamu kati kyafuuka abaana baliwo naddala mu kiseera nga gakyusibwa okuva mu mikono gy'ekitongole kiwumeme okudda mu UEDCL.